Tutuuse ku ntandika y'enkomerero y'akatabo ka Bwali Butamanya, tuli ku ssula ya 20 era nga yeesembayo. Ntwala omukisa guno okwebaza Marix Baland, erinnya nalyogedde bubi mu ssula e19, Mirembe Peace, Shanifa, Maybe, Pasho, mwebale kuwuliriza. Na buli muntu yenna mwebaza, ensonga lwaki amannya agamusiga mentioning eri nti amannya gali complicated, galimu ennamba naye nga buli omu musiima mu ngeri zonna. Essuula eya 20 egamba nti Nongoosa empisa zange egenda bweti. Waliwo ebintu bya ngeri nnyingi ebiyinza okukyusisa omuntu empisa ze, abadde omubi n'afuuka omulungi oba abadde omulungi n'afuuka omubi. Mu byogenda okusoma mw'onoomanyira ebyannyamba okulongoosa ku mpisa zange, nange ne ntandika okuyitibwako omuntu mulamu. We nasibirwa mu kkomero olw'okubuza ensimbi za gavumenti nga muliraanwa wange Luyomba ekibanja kyakisazeeko, ekitundu n'akiwa mutoowe Teefe yali asenguse embalala. Teefe yali makanika wa pikipiki nga bamumanyi bamutenda obukugu mu kuziddaabiriza. Yasooka kusula mu nnyumba ya mukulu we nga pikipiki azikolera mu mutuba ogwali mu luggya. Neewuunya okulaba nga mu kiseera ekitono ekyo kye namala mu kkomera n'ewandibassa, Teefe yasobola okupakasizaamu ensimbi n'azizimbamu ennyumba ennungi ddala mu kibanja kye ate n'apangisa n'omuzigo gwe yakolerangamu mu kibuga. Bye nasooka okuwulira ng'abantu boogera ku Teefe bwe bukozi bwe n'amazima, n'obwenkanya n'ekisa ate n'obuteepanka. Nze kye nasooka okwerabirako ku Teefe kye kisa kye kubanga namala ennaku 2 zokka mu kayumba kange nga nvudde ewandibassa n'ajja okundabako. Tuwulira ddala ne tunyumya ku bintu ebya buli ngeri. Ye nno nali nkyafaananika anti nali ntunula ng'olubu olubbi. Emirimu gyandibassa n'enguuli gye neepiika nga byali bimazeemu omusaayi, anti oluusi nawezanga ennaku 3 nga sikombye ku mmere ndi eyo mu kakongola zziga. Ekiseera kyonna kye twamala nga tunyumya, Teefe namulaba nga nnumirwa olw'embeera embi gye nalimu. Okuguba n'obusensufu bw'engoye ze nalimu byali tebirema kwennyamiza buli alina omutima omusaasizi. Teefe bwe yali addayo ewuwe n'ansaba okugendangako mu maka ge ng'avudde ku mulimu tunyumyengamu. Nneme kuba mu kiwuubaala ebbanga lyonna. Bwe nawulira ebigambo eby'okumpita okukyalangako ewuwe ne neeyongera okwewunya Teefe kubanga nali nga sikyasaana kutuula mu bantu balamu. Nali ndowooza nti ab'ekiduula kyange be bokka abayinza okunnyaniriza. Emirundi ena gye nasooka okukyala mu maka ga Teefe gy'amala okukakasa ebirungi bye nali muwuliddeko. Nalaba bw'asanyukira ennyo abagenda mu maka ge era n'engeri gy'ayambamu abali mu buzibu. Omuntu bwe yakolanga ensobi ng'amubuulirira bubuulirizi naye nga tamuvuma buvumi oba okumuboggolera mu bantu. Bwe twamala okumanyagana ennyo, Teefe n'ansaba okuyitako ku mulimu gye yakoleranga. Nagendayo emirundi mingi kuba nali mmaze okulaba nga waliyo ebyokuyiga bingi. Kye nasooka okwewuunya lwe natandika okugendayo kwe kulaba nga Teefe teyakkirizanga mulimu gwe yalabanga nga tajja kugusobola oba okulaga omuntu ennaku z'atajja kugumaliramu. Bwe yasuubizanga okuwola omuntu ensimbi oba okuzimuwa oba okuzimusasula oba okumulaba ku lunaku gundi mu kiseera gundi ng'ekisuubizo kye akituukiriza. Ekirala kye namwewuunyaako bwe butayagala kwewaana oba okwepanka bwe yabanga atandika omulimu omuzibu gwe babanga bamuleetedde ng'agamba nti kangezeeko ndabe. Wagendanga okulaba ng'omulimu agukoze bulungi okusinga bwe wabadde olowooza. Teefe yali amanyi bulungi olugero olugamba nti teweetenda bulima nga ku nsambu kwe balaba. Abalala kye bagamba nti amaleba amakalu ge gasinga okuvuga, nakyali ng'eyali akimanyi nnyo. Kyabanga kizibu essaawa okuwera 2 nga Teefe tannatuuka ku mulimu gwe oba okuguvaako ng'essaawa ye ey'okunnyuka tennatuuka. Bw'ataabanga ku mulimu gwe mu budde bw'okukola ng'omanya nti waliwo ekikulu ekimuguddeko. Nze nali sirabanga ku muntu anywa obulungi omwenge okutuusa lwe nalaba Teefe. Abantu bangi balowoozanga nti tagunywa olw'obutamulaba mu bbaala oba okumusanga mu kkubo oba mu maka ge ng'atamidde. Omwenge yagugulanga ne gubeera mu nnyumba ye naye ng'asinga kugunywa ne banne abaabanga bamukyalidde ate nno ng'anywa gwa kunyumizaako. Teyakombanga ku mwenge mu ssaawa ze ez'okukola anti ng'amanyi bwe gutamanyi nnaku. Lumu abantu 3 baagenda ne bamukyalira mu maka ge ng'avudde ku mulimu. Kwolwo nange nasangibwa wuwe nga ngenze okunyumyamu naye. Teyalwa n'atuwa buli omu eccupa ya bbiya emu naye n'anywayo emu. Bwe twazimalaamu n'atwongerayo eccupa endala buli muntu.
ye yakoma kwemu. Bannaffe abasatu bwe baamalamu omwenge gwabwe ne basiibula ne bagenda. Nalaba tusigadde babiri mu ddiiro ne mubuuza nti gw'osobola otya okukoma ku ccupa ya bbiya emu bw'eti ate ng'olina mungi mu nnyumba? Yanziramu nti ebintu byonna ebiwooma oba ebisanyusa bw'obikkiriza okufuga ng'ofudde. Omuntu atasobola kufuga mwenge asaana agulekereyo ddala. Ko nze nti lwaki? Ko ye nti kubanga abafugibwa omwenge tegubakkiriza kuba na kirungi kye beekolera oba ekyomugaso kye bayinza okukolera abantu bannaabwe. Ye omuwandiisi ayitibwa M.B. Nsimbi bwe yawandiika ku mwenge mu kitabo kye ekiyitibwa Muddu Awulira, wali obisomyeko? Ko nze nti ebbanga erisoma ebitabo siririna ate n'ensimbi ezibigula siyinza kuzifuna. Ko ye nti ekyo nkimanyi naye ekitabo kankireete nkusomera omuwandiisi waakyo bye yalaba ku mwenge. Ekitabo olwakireeta n'atandika okunsomera ebifunze ebifa ku mwenge. Omwenge gunywa bangi abagunywa, gubanywako ekitiibwa kyabwe, gubanywako emirimu gyabwe, gubanywako ensimbi zaabwe, gubanywako amayumba gaabwe, gubanywako ebyalo byabwe, gubanywamu amagezi gaabwe, gubanywako abakyala baabwe, gubanywamu omusaayi gwabwe, gubanywamu amawugwe gaabwe, gulwa edda ne gubanywamu obulamu bwabwe. Muddu Awulira olupapula 73. Munnange yagenda okumala okusoma ebigambo ebyo nga natomeredde dda kubanga yali akuba ku mubiri. Namanya nga yali agenderera kunziza mu kkubo eggolokofu ng'alimulisiza n'omumuli ogulaba obulungi. Ebigambo ebyansomerwa byannyingira nnyo mu mutima ne ŋŋamba Tteefe nti ekitabo kinjazikemu ennaku nyongere okwesomera ebifa ku mwenge. Ekitabo munnange yakinjazika ne neesomera omuwandiisi waakyo bye yawandiika ku mwenge. Nasoma ne ku bintu ebirala ebikirimu ng'ebifa ku bwesigwa, obubbi n'obunyiikivu ku mirimu. Ebigambo Tteefe bye yayogera ku mwenge ne bye nasoma mu kitabo ate n'engeri Tteefe gye yanywangamu omwenge byampa amaanyi nange okutandika kugikendeeza. Waali waakayitawo emyezi ena Tteefe n'alaba nga sikyalulunkanira mwenge nga ngenze mu maka ge oba mu kifo ekirala. Lumu bwe twali nga tunyumya nga ndi ewuwe n'aŋŋamba nti Kasolo, baŋŋamba nti edda wali osobola nnyo okulabirira abakozi mu ofiisi n'okuyingiza obulungi ebintu mu bitabo. Ko nze nti ekyo ne ku ssaawa ya leero nsobola okukikola. Ko ye nti oyinza otya okufuna ebbanga? Ko nze nti ate ebbanga limbula litya? Kaakano nkyava awaka, ye bw'ompa omulimu ng'ogwo oba tonzadde gwa kubiri? Oyinza n'okulaba nga si nze Kasolo kali akedde akaalyanga enkoko z'abandi. Munnange yali alowooza nti nnimba, siyinza kulekayo mannya gange mabi. Kyeyava ŋŋamba nti enkya ojja ku mulimu ne nkulaga bye njagala okunkolereko. Bwe nnaalaba ng'obisobola nga mbikuwa okubikolera ddala, naye nja kumala emyezi 6 nga nkugeza bugeza. Enkeera nze nasooka Tteefe n'abakozi be abalala okutuuka ku mulimu. Bwe yajja n'aŋŋamba nti ng'okedde. Ko nze nti bwe ntyo bwe nakeeranga bulijjo. Ko ye nti empeera tekwata magulu. N'akulaba. Omulimu omunene ddala Tteefe gwe yampa gwali gwa buwanika. Nze nasooloozanga ensimbi zonna ze twayingizanga era nga nze ngula ebintu n'okusasula abakozi bonna. Ebitabo nabikolera wiiki 3 zokka ne bitereera nga buli nsimbi gye tufuna erabika weeyingirira ne gye tufulumya ng'erabika ekigifulumya. Tteefe bwe yalaba nga omulimu ogukwata ku by'ensimbi ngusobola bulungi n'agundekera, ye ne yeemalira ku gw'okukanika ppikipiki. Emyezi 6 bwe gyawera ne tubala ebitabo ffembi ne mukama wange. Bwe twabimala n'alaba ng'ensimbi ze twayingiza zeeyongerako 1/4 ku ze baayingiza mu myezi 6 egyakulembera nga sinnatandika kumukolera. Omusaala nali ntandikidde kugwa shillings 5 buli mwezi, naye Tteefe nga bw'ali omwenkanya yalaba mangu nga nsaana nzirize ku magoba ge nali muleetedde. Omusaala gwange kyeyava agusitula n'agutuusa ku shillings 750 buli mwezi. Bwe namanya ng'omulimu gwange mukama wange agusiimye ne neeyongera mu mwoyo amaanyi n'okwagala okugukola obulungi okusingawo. Natandika n'okusigalanga ku mulimu mu kasenge kange nga bannange bannyusa entereeze buli kantu. Nayagala buli kapapula konna akafa ku nsimbi oba ebbaluwa ereme kuntwalira ddakiika ezisukka mu 5 nga sinnagizuula nga babadde bagimbuuzizza. Olwo nali sikyalina na bbanga lya kugenda mu bbaala oba mu birabo. Nali neeyongedde n'okulaba ng'obutamiivu n'obwenzi tebirina kye bigasa wazira okunnyika obunnyisa omuntu mu ttosi. Kyannakuwazanga nnyo okulaba nga ne bannange be nali nsingako obugezi mu ssomero baali bulungi okunsinga, naddala mu maka gaabwe.
Sigala naye nali ngenda mulekayo mpola. Ekyasooka okumundeesayo kwe kumanya nga si kirungi okumufuuyiranga mukama wange ng'ate ye tamunywa. Oluvannyuma nalaba nga sigala naye yatwalanga nsimbi zange nnyingi ate nga mu kiseera ekyo nali nzeetaaga nnyo nsobole okwezimba. Ensimbi ezitayise mu makubo matuufu nali sikyayagalira ddala kuzikwatako. Bannanganda abo nabo baali tebakyammalira biseera oba ensimbi kubanga nali mmaze okulabira ku tteefe ng'omuntu ayinza okwefuga mu bintu ng'ebyo. Nali ntandise n'okugendanga mu ssinzizo okusinza Kawamigero. We nalekerayo omwenge ne sigala n'abakazi we natandikira n'okwegomba ennyo ebintu ebirungi ebisanyusa amaka ng'entebe ennungi, ebitanda ebya vvono, bulangiti eza wuulu, essowaani n'ebikopo ebirungi, egiraasi ennungi n'ebintu ebirala. Kyokka nasooka kugaziya ennyumba yange ne ngissaako n'ekinaabiro, ne ngikuba omusenyu, ne ngisiiga ne langi ennungi munda, n'ebanga esanyusa n'abalabe. Ebintu ebisanyusa mu maka nagenda mbifuna mpola ne mbiweza. Bwe nali ngenda neeyongera okwagala okubeera ow'amazima era omwenkanya, tteefe n'akola ekikolwa ekyannyongera okunywerera mu kkubo eggolokofu lye nali nkutte. Olunaku lumu yatuuka ku mulimu ng'akutte akasawo akaterekebwamu ensimbi abamu ke bayita pocket money. Bwe yakatulaga ffenna n'atugamba nti, "Eggulo nalonze mu kkubo awo akasawo k'ensimbi kano. Bwe nakasumuludde nga ndaba kalimu shiringisi 600 njagala mbuuze nnannyinizo nzimuwe." Munnaffe omu Lutabi yamuddamu nti, "Ssebo olabye olina nnyingi. Katonda kyakuwadde oyagala okiwa omuntu omulala, ye olulala alyongera okukuwa?" Tteefe yamuddamu nti, "Bw'olonda ekintu tekitegeeza nti okifunyeeko n'obwannannyini amangu ago kubanga n'abedda bagamba nti omuggo teguba gwa nnalonda guba gwa nnatema." Ko Lutabi nti, "Abedda si be bagamba era nti kyerondera taba mubbi?" Ko Tteefe nti, "Taba mubbi ng'amaze okubuuza nnannyini kyo n'abula oba nga manyi nti nnannyini kyo yakisula lwa butakyagala." Kozi munnaffe yayitibwanga Kato naye n'agamba nti, "Nze sironda nsimbi nnyingi ng'ezo ne ngamba nti ate ngenda kubuuza nnyinizo." Ko mukozi munnaffe yayitibwanga Waakulira nti, "Yenna ensimbi zirina obungi bwazo, kyova olaba nga tezikkutibwa, ne gavumenti tezikkuta. Buli mwaka ziba mu kugerekaana kusolooza misolo egya buli ngeri. Ababba n'abanyaga ensimbi za bannaabwe nabo tezirina kinene kizibongerako. Nze bannange nabagamba nti abange muve ku nsimbi kubanga tewali alizinyiwa. Ne bw'ofuna ennyingi bw'otamanya kuzikozesa tezikugasa. Ate bw'oba obba nzibe oba ng'ozinyaga bunyazi mu lugezigezi oba weebuza wekka emirembe." Abedda kye bava baalugera nti, "Oli entono nga tezirumira." Nze gwe mulaba wano nafuna ku nsimbi eziwerera ddala nga ziyita mu makubo aga buli ngeri naye tezangasa. Ensimbi entono ze nfuna kaakano zingasa era zinneesiimisa okusinga ennyingi ze nafunanga edda. Tteefe emboozi yagyongerako n'abuuza Kato nti, "Owange Kato, singa ggwe osudde ensimbi ng'ezo omuntu n'azironda n'azikuwa omunyiigira?" Ko Kato nti, "Mba nnyiigira waaki?" Tteefe kye yava amugamba nti, "Wamma era okyali Kato ng'erinnya lyo bwe ligamba. Lwaki ky'oyagala bakukolere gwe toyagala kukikolera balala?" Ebyo twagenda okumala okubyogeranga mu kasawo omwali ensimbi nzuddemu akabaluwa okwali amannya gano ne adresi yaako. Mwami Lukalwere e Kasambya, Care of Owaggombolola Musaale, Private P.O. Box Kyamaggwa. Akabaluwa bwe nakalaga Tteefe n'asanyuka nnyo ng'olowooza nti ensimbi yasuubira okuziweebwa. Teyalwa n'awandiikira Owaggombolola ng'amutegeeza bwe yalonda akasawo akaalimu shiringisi 600 n'akabaluwa okuli amannya Lukalwere ne adresi. Ebbaluwa yagiwa Kato okugitwala ku ggombolola. Kato yasanga Lwere yatuuse dda ku ggombolola ng'amaze okusaba Owaggombolola amuyambe okubuuliriza omuntu eyalonda ensimbi ze. Ebbaluwa eyali mu kasawo okwali amannya n'adresi ye naye yaginnyonnyola Owaggombolola. Owaggombolola bwe yalaba ng'ebyali mu bbaluwa ya Tteefe ne Lwere bye yannyonnyola bikkiriziganya bulungi n'akakasa ng'ensimbi za Lwere. Ate Lwere yali amanyiddwa abantu bangi ng'ebyobukumpanya tabyagala. Owaggombolola teyalwa n'asindika Lwere ewa Tteefe aggyeyo ensimbi ze ng'amuwadde n'ebbaluwa etegeeza Tteefe nti, "Oyo aleese ebbaluwa eno nkakasizza nga yenannyini shiringisi 600 ze walonda, zirimuwe akulekera obuwandiike obutegeeza nti azitutte." Abantu Lwere bwe yategeeza nti agenda kunoonya nsimbi ze ezamugwako baamusekerera nga bamugamba nti,
Musiru wange likyalonda shillings 600 ate nadda mu kubuuza nnyinizo. Ebyo leero tebyamuterebula kubanga yali amanyi bulungi olugero lugamba nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Teefe bwe yamala okukwasa Lwere ensimbi ze, Lwere n'amwebaza nnyo n'agamba nti kaakano ntegedde ng'abantu ab'emyoyo emirungi tebayinza kuggwa mu nsi. Yamala okwebaza n'ategeeza Teefe nti ensimbi ezo yamala emyaka 4 ng'azisonda asobole okugula eggaali empya kuba yali musuubuzi wa mmere embisi. Awo we yatoolera shillings 5 ku 600 n'aziwa Teefe nga bw'amugamba nti zino za bulonzi. Teefe yamuddamu nti munnange weebale nnyo naye ensimbi zizze ku zinnaazo osobole okugula eggaali gye wazisondera. Gwe ate bw'onooziggyako eggaali oligigula ddi? Lwere okwandibadde okwebaza Teefe yabumbujja ng'omusale w'emimwa nti ssebo oyitangi wange, Katonda akwongere emikisa ye. Bakozi bannange nabo Teefe baasigala bamunyiinyiza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Lwere teyali ntasiima gye bagamba nti ebula agiwa kubanga waayitawo ennaku 3 zokka n'atwalira Teefe enkota z'amatooke lusinzi 2 ko n'esseggwanga eyakula n'ewola. Ate enkeera ffe abakozi ba Teefe Lwere yatuleetera ekibbo kya micungwa ku mulimu. Okuva olwo Lwere yafuukira ddala mukwano gwa Teefe naffe abakozi be. Amazima ga Teefe gatutuusa ku ky'omuwendo ekitatuukikako anti gwe mukwano ogw'amazima. Nali ntandika okukolera Teefe omwaka ogwokusatu empeera yange n'agirinyisa n'etuuka ku shillings 1,200 buli mwezi. Mu kiseera ekyo amaka gange nali ngalongoosezza nnyo era nga galimu ebintu ebimala. Baganda bange ne bannyinaze baali batandise okujja abangi okundaba kubanga olwo nange nali nnyinza okubayamba kubali obubi mu by'ensimbi ne mu birala. Mu bannyinaze abaali bajja ennyo okundaba mwe mwali Agnes Nabbumba, omwana wa kitange omuto Kimuli. Nabbumba yali munnange nnyo, omanyi Oluganda lwala mikwano. Nabbumba bwe yalaba obuzibu bwange obw'okubeera mu nnyumba obw'omu n'ateesa okujja okubeera nange. Kyo nange kyansanyusa nnyo kubanga mwannyinaze oyo muntu mulungi, tayomba, tatamiira, taleereta mu basajja ate akola nnyo. Amaka gange yagalongoosa nnyo ne galabikira ddala ng'agalimu omukyala nannyinigo. Lwali lumu nga yakamala nange emyezi 5 n'aŋŋamba nti munnange togamba nti nkoye okukufumbira naye ndaba nga amaka gaffe gano gasaanamu omukazi ayinza okumanyika nga ye nannyinigo. Ko nze nti ky'oyogedde si kibi naye nakakawa nga namunyiiza nnyo tayinza nakudda muno. Yenze ensonyi tezinkwata okugenda ewaabwe. Nabbumba yanziramu nti eby'ensonyi biveeko. Ndaba obulungi oba obubi bw'omuntu bulabikira ku kusonyiwa oba obutasonyiwa muntu aba amunyiizizza n'amwetondera. Nze neeraliikiriza nnyo. Kale bwe ndifuna omusajja njagala n'ampasa wano olibeerawo n'ani? Ye singa olwala ani ayinza okukujjanjaba? Ffe abakazi tetusobola kujjanjaba bulungi bannyinaffe nga bakazi baabwe. Nze nja kulaba olunaku ngende ewa mukazi waffe mukulabire njogereko naye ku ky'okumuzza mu maka ge mpulire kyaddamu. Waayitawo ennaku 4 nga Nabbumba amaze okuŋŋamba eby'okuzza mukazi wange mu maka n'agendayo okumulaba. Yamutwalira laatiri za sukaali 5 n'ettu lya caayi ne laatiri z'ennyama 5. Nakakawa yamusanyukira n'akamala kubanga yali tamusuubira kugenda kumulaba. Mu nnaku 2 Nabbumba ze yamalayo baanyumya ku bintu bingi. Nabbumba yaŋŋamba nti bwe yasiinya ku ky'okudda mu maka gange, Nakakawa n'amugamba nti mwana wattu, mwannyoko bwe yandekeranga mu nnyumba nga nkyatunulwako n'agenda eri abakola ogw'okwezigula gukka, ayinza atya okunziza mu maka ge kaakano nga ntandise okumera ejjobyo mu mutwe? Nabbumba yamuddamu nti kasolo kaakano muntu mulala nnyo si y'oli gwe wamanya edda. Empisa ze yazirongoosa n'amaka n'aganyiriza. Bw'ogatuukamu toyinza kumanya nga geego ge walimu edda. Ko Nakakawa nti anti kyegava gasaanamu omuntu omuggya so nsinza atunulanga lumonde omulinnyire mu mulyango. Ko Nabbumba nti anti ne kasolo agalimu si mujja, ye waamu ow'edda wabula empisa ze n'amaka bye yalongoosa. Ko Nakakawa nti kale yeebale kubirongoosa. Nakakawa yali tayinza kukkiriza nga nnyinza okulongoosa empisa zange. Nabbumba bwe yakomawo n'annyumiza byonna ebyafa mu lugendo lwe. Ekyansanyusa ennyo okuwulira nga Nakakawa teyasirisa Nabbumba ng'ayogedde ku ky'okudda mu maka gange.
Mu biseera ebyaddirira nga Nabbumba amaze okudda, ebirowoozo byange byonna byali kukuza mukazi wange mu maka ge. Bwe najjukiranga ebisobo byonna bye namukola ne njagala mulabe mwetondere. Nalaba sikyayinza kujja birowoozo ku kigambo ekyo ne ngenda nsaba Teefe ne mukyala we bamperekereko ngende nnegayirire Nakakaawa akkirize okudda mu maka ge. Bannange nabo tebaali babi nga bakkiriza. Nakakaawa ne mwannyina Busuulwa n'ab'omu maka gaabwe bonna baatusanyukira nnyo. Ekibbo ky'emmwanyi baakituwa ne caayi baamutufumbira ne tumunywa. Bwe baggyayo ebikopo bya caayi Teefe n'ayanjula ekyali kitututte. Yabagambirawo mangu nti, "Ssebo tetuzze kuwoza, tuzze kwemenya na kusonyiyibwa kubanga omusango gwatusinga." Ebigambo bya Teefe byasanyusa nnyo bakoddomi bange naye Busuulwa mpozi olw'okwagala okukakasa nti menyekedde ddala yabuuza nti, "Musango ki ogwo gwe mwazze ogwabasinga?" Ko Teefe nti, "Anti ssebo bwe tugamba nti gwatusinga tuba tugumenyeewo nga tetwagala gudde mu ddiiro." Ko Busuulwa nti, "Kaakano mwe mwagala ki?" Teefe olwawulira bw'atyo n'ava mu ntebe mwe yali atudde n'afukamira wansi amatiitiiri n'agamba Busuulwa nti, "Ssebo weebale kutuddamu. Kye twagala era ekituleese wano ffenna nga bw'otulaba kwe kuzza mukazi waffe mu maka ge." Ko Omuko nti, oba omukazi wammwe akkiriza okuddayo nga mumaze okumugatta, nze simugaana kudda mu maka ge. Wamma ggwe muka bannange ogamba otya?" Nakakaawa yaddamu nti, "Ekyokungatta si kye njagala ennyo wazira njagala bazaawo obweyamo mu maaso go ne muga bannaffe bonna abali wano nti tagenda kuddamu kumpisa bubi nga bwe yampisanga edda." Nakakaawa olwamala okwogera ebyo Teefe n'amugamba nti, "Nnyabo wange, singa nze sikakasanga mwami Kasolo tajja kuddamu kukuyisa bubi ng'ozeeyo mu maka go, mukyala wange nange ne mulamu woono tetwandizze kukwegayirira oddeyo. Kusaba onzikirize okweyimirira mwami Kasolo nti obweyamo bw'omusabye okukuwa tagenda kubumenya." Teefe bwe yamala okwogera Busuulwa ne Nakakaawa ne bafulumako ebweru ne boogeramu bokka. Bwe badda Busuulwa n'atugamba nti, "Mukazi wammwe akkiriza okudda naye eby'okumugatta tabyagala. Agamba nti bw'aliyisibwa obulungi mu maka ge aliba afunye engassi gy'asinga okwagala. Nze mbasaba kita kya mwenge ye ngassi eyange." Omuko twamuwa $50 ez'ekita ky'omwenge, engassi eyiye n'eggwa. Bwe twali tufundikira ebigambo, Nakakaawa n'atugamba nti agenda kujja mu bbanga lya wiiki emu ng'amaze okukungaanya ebintu bye. Olunaku lwe yalonda okujjirako nalwo yalututegeeza, nze ne nduwandiika mu katabo kange ke mpandiikamu ebintu ebikulu. Nakakaawa lwe yandaga okudda nalusaba mukama wange n'alumpa. Mukyala Teefe ne Nabbumba be nasaba ne bakkiriza okukulira eby'okufumba. Nagula okugulu kw'ente, embuzi endaawo emu, enkoko 6 ne ssemutundu enkalu 5. Ebyo bye byaliibwa ku mbaga ey'okuzza Nakakaawa mu maka ge. Essaawa zaali ziwera 5 ez'emisana, Teefe ne Christine ne balinnya emmotoka gye napangisa okuleeta kabiite wange. Baamutwalira n'olugoye lwa $50 lwe namugulira okuddiramu. Christine mmotoka yagitimbako n'ebimuli nga baleeta mukazi wange. Kyasanyusa nnyo abantu okulaba ng'eyagenda akaabaddira mu kitiibwa ekyenkanaawo. Mmotoka bwe yatuuka mu luggya lwange ate nange ne ngiyingira ne tugenda mu ssinzizo okwebaza Lugaba eyatukkiriza okuddiŋŋana. Nga tuli mu ssinzizo kabona yatubuulira ebigambo bingi ebifa ku kwonoona n'okwenenya n'okusonyiwa. Bwe twava mu ssinzizo ne tugabula abagenyi baffe. Abantu baalya ebintu ne basindisa bigere. Emirembe gye twafuna mu maka nga Nakakaawa amaze okudda sigitenda. Munnange yali takyayomba kubanga nali sikyakola biyinza kumuyombesa, ate naye yali takyava waka n'agenda mu bifo by'atayinza kumbuulira. Omwenge nange nali njiza okugunywa nga Teefe. Mu kiseera ekyo emirimu gyange nagyo gyeyongera okugenda obulungi kubanga ebyawaka byali tebikyantawaanya nga mukyala wange byabimala. Teefe bwe yalaba ng'omulimu gwaffe gugenda bulungi n'ategeeza n'aba bbanka emu ne batuwola ensimbi ne tutandika kampuni etunda leediyo. Kampuni eyo kaakano nze ngikulira ate nga n'omulimu gwange ogw'edda nkyagukola kubanga gwo si munene nnyo. Nakakaawa yamala emyezi mitono ng'akomyewo n'akakasa ng'obweyamo bwe naweera ewaabwe nga ngenda okumuzza mmaliridde okubutuukiriza. Yalaba ng'ebintu byange bye bibye ate nga nange ndi wuwe omu nga bwe nalayira nga tufumbiriganwa.
Lumu bwe twali nga tuli mu kisenge kyaffe ekiro nga tunyumya kye yava mbuuza nti, naye mukwano, lwaki edda omwenge n'abakazi ne sigala wabikkirizanga okukumalira ebiseera n'ensimbi n'ondekanga mu nnyumba obw'omu ekiro n'emisana? Ekibuuzo ekyo ekizibu nakitta n'ebigambo bibiri byokka nti, Bwali Butamanya. Eyo y'enkomekkerero y'akatabo aka Bwali Butamanya kaawandiikibwa omwami Dr. M.B. Nsimbi Bazzebulala. Yazaalibwa Naluzaali mu Buddu, Masaka District mu Maaci 1910. Kitaawe ye Mugenzi Andrea Namusanga, mutabani wa Masikini Buyego. Ebyokuyiga Nsimbi yabitandika mu 1920 mu kasomero k'aba White Fathers akaali e Kasaala. Eyo gye yava n'agenda mu Elementary Vernacular School e Villa Maria. Oluvannyuma yasomera mu Kitovu Elementary Vernacular School, mwe yava n'ayingira mu St. Henry High School mu 1925 n'amalayo emyaka 3. Mu 1928 yayingira mu St. Mary's College Kisubi, gy'ava okuyingira mu Makerere College n'afuluma mu 1932 ng'afunye ebbaluwa y'obusomesa. Obusomesa yabutandikira mu Lubaga Junior Secondary School nga yamyuka omukulu w'essomero omuzungu. Mu 1935 yagenda okusomesa mu Tabora Senior Secondary School mu Tanzania. Yakomawo mu 1937 n'awasa omugenzi Rosemary Nansubuga. Mu 1938 yakuzibwa okuba Assistant Inspector of Schools, ate mu 1951 n'akuzibwa okuba Education Officer. Mu mwaka ogwo yatandika ekibiina ky'olulimi Oluganda, ate mu 1955 gavumenti yamuweereza mu Bristol University okweyongera okusoma. We yagendera e Bungereza yali amaze okuwandiika ekitabo kye ekiyitibwa Wagumbulizi ekyamuweesa omudaali Margaret Wrong Medal, kubanga kye kyasinga ekyabawandiisi abalala bonna mu Africa. Mu 1954 Sir Lennox Boyd eyali omukulu w'amatwale ga Bungereza ye yamukwasa omudaali ogwo mu ofiisi ye mu London. Mu 1960 gavumenti ya Bungereza yawa Nsimbi ekitiibwa ekya MBE olw'okusiima emirimu gye. Mu 1961 Nsimbi yagenda ne Professor Desmond Cole mu USA okumuyamba okwekenneenya ensimbi eziyitibwa Bantu languages, ne bamalayo omwaka mulamba. Nsimbi yawummula okuva ku mirimu gya gavumenti mu 1965 ng'ali ku ddaala lya Senior Education Officer. Olwo ne yeemalira ku kuwandiika ebitabo ebikwata ku lulimi Oluganda n'ebyobuwangwa bw'Abaganda. Olw'okusiima emirimu gye, Makerere University yamuwa ekitiibwa kya Doctor of Letters ekyamutikkirwa President Museveni nga 23 mu Maaci 1990. Amannya g'Abaganda n'ennono zaago ky'ekitabo kya Dr. Nsimbi ekisinga obunene n'okwagalibwa. Obadde muwuliriza mulungi, nze abadde akusomera Bwali Butamanya, nze Nalubwama Bayani. Tugenda kuzzaako olugero olugere, n'oluvannyuma ku TikTok tubawe akatabo ke twasooka okusoma aka Gulumayaguzza. Ku YouTube tugenda kutandika n'akatabo aka Amaggwa n'emitego mu bavubuka. Gulumayaguzza tugenda mubawa non-stop tusobole okubayunga ku katabo k'Amaggwa n'emitego mu bavubuka. Mubadde bawuliriza balungi. Tusiima nnyo abatusomera ennaalu, abasomi ab'enjawulo tusiimira ddala.